Kano ke katale akapya katumiddwa Busega market akazimbiddwa KCCA abasuubuzi mwe bagenda okutandika okuddukanyiza emirimu gyabwe. Akatale kano kasuubirwa okubaamu abasuubuzi abasukka mu 4. Mu maaso g'akatale kano waliwo ekifo ekigazi ekiri mu kuyooyootebwa nga kigambibwa kyakuweebwa abatakisi mwe babeera bakolera. Kati Minisita wa Kampala Misa Kabanda ne Minisita wa Gavumenti z'ebitundu Rafael Magezi bakalambudde okulaba emirimu bwe gitambula. Bano bategeezezza ng'ekifo ekiri mu maaso g'akatale bwe kirina okukozesebwa ab'ebidduka abanaaba bazze okugula ebintu. Naye ng'ekisingako obulungi kwe kulanga abantu baffe tubajja ku kkubo wali era bwe tunamala okukagula izo n'emmotoka eziri awo tujja kuzijjawo ebeere space ya mmotoka abantu babeere nga bonna bajjawo. Naye ensonga lwaki twakoze parking eyo ennene abantu basobole okubeerawo. Kino olugudde mu matu g'abasuubuzi b'ebyennyanja ne bayomba nga bo bwe batalowoozeddwako. Twagala mu maaso awe bazimbye nga paaka. Pulezidenti yayimira akatale awo e Busega n'atugamba ky'ettaka lya katale abapaaka bayingirira muwa. Minisita abadde alina okusituka n'ajja mu katale k'ebyennyanja n'atunuulira abantu abali wali. Kabano ke katale akasinga okuŋŋanja abantu abangi wano mu Kampala. Bagamba beekubira ddenduulu mu KCCA ku nsonga eno naye tebayambiddwa. Bano nga bayomba baaba ebidduka nga bazina gudiigudde. Tuludde nga tukisaba ekintu ekyo nti ffe ng'abavuzi ba takisi lwaki gavumenti ffe tetufaako eva ku babutale naye tugenze okulaba olwaleero naffe tufuddeko. Tulina emmotoka eziweranga 50, tulina emidaala egiweranga 300 naye baali batuwa emidaala 50 ate ne batuggyako 10. So nze ndi musanyufu nnyo okulaba nti batugulidde ekifo ekigazi kiri. Kati abasuubuzi b'ebyennyanja bagamba si baakusirika ku nsonga eno okutuusa ng'omulanga gwabwe guddiddwamu. Sakuusa n'abakulembeze baffe ne balya enguzi. Twagala mu maaso ffe ab'ebyennyanja ssebo. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.